بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى تجيز مسورينو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الله سبحانه وتعالى تقامان تبارك الذي لتكذبير نياليويو. الله سبحانه وتعالى نزل الفرقان ايسي كتاب القرآن ايشاولا وكتوو بليمبا نامزما ايشاولا وكتوو بيشام نبيتوفو ngalinya mumanya gaitibwa Qur'ani olusa ajita Allah subhanahu wa ta'ala al-Furqan. Irinya lili tukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala yasse kitabu cha Qur'an ala abdihi kumuduwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama liyakuna lil'alamina kisobolo kubeera eri ebitonde ngama jinni n'abantu nadhiran nga kirimu okubatiisa nti eriyo olunaku lw'enkomerero aneeyisa obubi ajja kubeera ng'asasulwa ebibonerezo, aneeyisa obulungi ajja kusasulwa ejjana. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي الله له أين ملك السماوات والأرض بفزب القرنسي ولم يتخذ ولدا الله تيزال موانا ينانغا برداوي باينزو كشرووزا ولم يكن له شريك في الملك أتتاينا ميغتاكو ينامو بفزبوي وخلق كل شيء ييتون دابولي چنتوچو ناچو راباكو نچو تراباكو فقدره تقديرا. الله سبحانه وتعالى بولي چنتوچو نانا چيگرو رغرا نابيرانغا چكوزي مروكولا olwanna maddala ne kyenkanankana bulungi n'akitereza ne kibulako ensobi yonna gy'oyinza okumukwata mu ekyo kye yatonda Allah subhanahu wa ta'ala. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه abantu bateekawo atali Allah alihatan bakatonda abalala ab'okusinza amasanamu abasamize n'abo babeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ne babiteekawo ne baleka Allah. la yakhluquuna shay'an ebitasobola kubeera nti bitonda ekintu kyonna simu nsimuno simu ggulu wahum yukhlaquun ate ebyo ebisinzibwa nga nabyo byatondebwa butondebwa. wala yamlikuuna li anfusihim darran ng'ate tebisobola kubeera byo byennyini nga bisobola okwetuusaako omutawaana. wala nafa'an ate tebisobola kubeera nga byetuusaako omugaso. wala yamlikuuna mautan nga tebiina maanyi gasobola kubeera nti biragira ekintu kife ne kifa. wala hayatan ate tewali buyinza bwe kiyinza kubeera ku kintu Allah kyasazeewo okutta nti byo kibeera nga kibiyimirizaawo kibiwa obulamu. tebiina kufa, tebiina bulamu. si bye biina amaanyi agawa abantu obulamu, si bye biina amaanyi agajjako abantu obulamu. wala nushura ate si bye biina amaanyi agajja okusobola okuzuukiza abantu nga bafudde n'ebintu ebirala byonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yeewunya abantu abaleka okumusinza ne basinza ebyawongo, ne basinza emisambwa, ne basinza emizimu, ne basinza amasanamu agagalabika nti gatondwa butondwa, bitonde nga bbo ebitayinaako kabike biyinza kubeera nga byetuusaako byennyini nga Allah abadde tasazeewo, wadde omugaso gwennyini nga Allah abadde takkiriza, ate nga sibiina pawa yakutta, sibiina pawa yakuwa bulamu ku ekyo Allah kyasazeewo okutta, ate si bye biina amaanyi agajja okubeera nga gazuukiza abantu ku lunaku lw'enkomerero. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. الله سبحانه وتعالى agenda maaso ng'atutegeeza ng'atugamba وقال الذين كفروا abatakiriza boogera nga bagamba in hadha teriyeno Qur'an Muhammad gyatuleetedde illa ifkun okujjako bulimba bwereere iftaraahu yabiyiye ebigambo najja atugamba nti Allah yamutumye wa aanahu alayhi qaumun akharun nga waliwo n'abantu abalala abamuyambako okubeera ng'atufera n'ebigambo bino atubulimbalimba nti bivudde eri Allah n'abamuyamba.
faqad jaa'u dhulman Allah agamba abantu abo baleese ekigambo ku nnimi zaabwe ekyobulimba ekyobulyazaamaanyi wazuuran nga era bulimba bwa nnamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala yeewunya abatakkiriza ababeera nga batemerera Qur'ani nti bigambo biyiye Muhammadi yabiyiya nga ayina abamuyambako. Allah n'agamba nti bakoze obulyazaamaanyi era ne baleeta ku nnimi zaabwe obulimba obwa nnamaddala. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا نبatuuka n'okubeera nga boogera ku Qur'ani eno nga bagitemerera ebigambo nga bagamba asatiru al-awwalin, ezo sitole z'abedda, ezo nfumo z'abedda Muhammad zaaliko zaatubuulira. Iktatabaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam baazimuwandiikiranga fahiya tumla alayhi, ne zibeera nga zimubuulirwa zimusomerwa, bw'anaamala n'azikwata ng'omuntu bw'oyinza okugerera munno olugero. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abatakkiriza balina ebigambo biboogera nti Muhammad bajja ebigambo ebyo nga babimuwandiikira. Abalala banna bamanyi okusoma kubanga ye yali tamanyi kuwandiika yadde okusoma, ne babeera nga babimubuulira nga babigera ng'engero ez'edda. Ate naye n'abeera nga abikwata mu mutwe nga alina omutwe okukwata obulungi, kati byazze okutubuulira ng'atubuulira engero ng'azitubuulira bukuratan wa asila, enkya n'eggulo. Byebigambo byalimu byatubuulira olw'okubeera nti alina abamuyambako ababimuwandiikira. Bwe baamala okubiwandiika obulungi ne babitereeza, ne babeera nga babimusomera n'abikwata bulungi. Kaakati abitubuulira ku makya n'olweggulo, tubeere nga tukkiriza ebyo, situjja kubikkiriza bulimba bwereere. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل باقام أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، نتي القرآن يو سينغا بمروز وابرا يو يجيس الله يامني بيكويسي amanyi bye mutalabako, ebiri mu bbanga n'ebiri mu nsi muno. Ye yassa Qur'an eyo si bigambo biyiye nga bwe mulowooza. Innahu kana ghafuran rahima, mazima Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda musonyiira musaasizi singa munaaba mwenenyeza ku ebyo bye mwogera ne mubeera nga mukkiriza ne mutalemerayo okubeera nga mugamba nti Qur'an bigambo biyiye. Bwe munenenya ne mukkiriza ajja kubasonyiwa kubanga okuva edda musonyiyi ate musaasizi Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا الله تغامبا abantu aba batakkiriza bagambanga nga beewuunya mali hadha الرسول ono mubaka wa kikaaki yaakulu الطعام alyemmere nga bwe tulya wayamshi fi الأسواق n'atambula mu butale ng'anoonya ebyamaguzi nga naffe bwe tukola. لولا أنزل إليه ملك سنغا الله مسرز ملايكا فيكون معه نذيرا نبابيرانغا علين ملايكا يونغا وبجا وتكيس بابيري. الله سبحانه وتعالى إنبا ملايكا بانجي lwakitaleeseeyo malayika najja abeera ng'amuyambako amuyambako mulimu gwaliko ogw'okutukoowoola n'okututiisa ebibonerezo bya Allah bwe tunaaba tetukkiriza mu bulamu bw'ensi buno. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya okwewuunya nabbi we. Qur'ani bamaze okugyewuunya ne bagivuruga ne bagamba nti bigambo ebyamuwandiikirwa ng'ate abamanyi okuwandiika n'okusoma bwe bamala ne babimusomera naye najja abitubuulira. Ate kati batambise nabbi yennyini kaleeta Qur'ani ne bagamba nti mubaka wa kika kyali emmere gye tulya n'abeera ng'atambula mu butale nga bwe tutambula ng'anoonya ebyetaago bye ng'omuntu. Allah nga baalina bamalayika abangi lwaki teyamutumidde malayika ne babeera babiri ne babeera nga batutiisa bombiriri naffe ne tukakasa nti ddala avudde eri Allah. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز وبسيك نبامويرزا موانيكا agalimu ebyobugagga n'atasobola kgenda ng'atambula ng'anoonya ebyokulya ngaffe bwe tubinoonya. Allah alina amawanika mangi y'agabira buli yenna amujeemera n'amuwulira. Kale ng'ono nabbi we yali badde amuwa amawanika g'ebyobugagga n'atabeera nga mwavu nga bw'afaanana. Ekyo nakyo bakyewuunya nti yabeera atya Allah nga yamutumye n'abeera nga talina wajja ku byakulya, nga talina nsibo ya banka mwajja bya nsimbi okuyimirizaawo obulamu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya abantu abo okwewuunya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama
nga bagamba nti singa abadde omugagga ng'alina amawanika wajja emmaali n'atabeera mu mbeera nga gy'alimu awo oba kale si ekyo takunu lahu jannatun n'abeera ng'alina ennimiro Allah subhanahu wa ta'ala ng'amuwadde ennimiro yakulu minha mwajja ebyokulya Allah subhanahu wa ta'ala alina ebyobugagga bingi amalimiro gonna ge tulina mwe tujja ebyokulya yagatuwa ye ng'omubaka we lwaki tamuwa ennimiro n'abeera n'amasamba mwajja ebyokulya n'abeera nga tatambula mu butale ngaffe bwe tutambula mu butale nga tunoonya ebyokulya Allah agamba nti waqala adh-dhalimun abantu abo abalyaza amaanyi abantu abo abalemedde ku busamize boogera ebigambo ebitali bituufu nga bagamba bannaabwe abasazeewo okugoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallama in tattabi'una bannange temwina muntu gwe mugoberera mutuufu wa buvunaanyizibwa illa okujjako ffe tulaba gwe mugoberera rajulan mugoberera omusajja mashuran eyalogebwa aliko eddogo abalimba bulimbi naye ng'entegeera y'essi y'entegeera y'abantu aba bulijjo tasobola kubeera nti yeeyise nnabbi ava eri Allah n'abeera nga mwavu ngaffe ng'anoonya ebyokulya mu katale gy'agula ngaffe n'abeera ng'anoonya ebyokulya n'abeera ng'anoonya ebyenfuna Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga gw'atubuulira lwaki tamuwa amawanika g'ebyensimbi n'abeera nga mwajja lwaki tamuwa amawanika n'abeera nga amuwa ensuku n'abeera nga mwajja omuntu oyo alabika nga obwongo bwe si butereevu abasazeewo mugoberera omuntu alabika nga omutwe gwe si mutuufu bwe batyo bwe baalina endowooza yaabwe yali enkyamu انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti unzuru tunula olabe kaifa darabu laka al-amthala engeri gye bakubirako ebifaananyi nga bakuyita omulalu fadallu ne babeera nga babulira ddala kubanga emitima gyabwe bagimatizza nti oli mulalu ne babeera nga balagajjala okukugoberera fala yastati'una ne batasobola kubeera nga balaba sabiila ekkuba ettuufu Allah subhanahu wa ta'ala yabaziba amaaso ne babeera nga bamatiza emyoyo gyabwe nti mulalu ekyo ne kibeera nga kibayinula ne batasobola kugoberera sabiila kkuba ettuufu Muhammad lyabaleetedde تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي لنيالي تكذبوه الله سبحانه وتعالى إن شاء السنغابيرا يقدم كواغرك الله جعل لك خيرا أصبر كتير ويبيرونجي بالسنغا ببوغد من ذلك السنغا بيرونجي ببزبرون بجا السنغا الله كتير الدوين نميرو نجمو يشوكليا سنغا الله كتير الدوا موانيكا نجمو يبيوغغا Allah subhanahu wa ta'ala agamba erinnyaliro tukuzibwa asobola okukola ekyo n'abeera nga n'ebyo biboogedde asobola okuwa ebirungi ebisinga ebyo biboogeddeko n'akuwa jannatin amalimiro tajiri nga gakulukutira min tahtiha wansi waago al anhaaru emigga wayaj'al laka kusuuran n'akuteerawo n'amayumba amangi embiri ezirabika nti nnene n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuteereddewo amayumba ag'ebbeeyi ekyo Allah kisobola mu buyinza bwe naye si gwe mulamwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akuteerawo embiri eza zaabu embiri eza ffeeza amalimiro amanene ebyo si gwe mulamwa omulamwa kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abagezesezza n'oyo omuntu gwe bamanyi nga musajja yakulira mu bo nga mulekwa alabo baba banamukkiriza bwe banaagaana babeere nga bajja kakatako ekibonerezo kye بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل wabula ekibagaanya okubeera nga bakkiriza Muhammad sallallahu alayhi wasallam byasomesa si kubeera nti ndabika ye si kubeera nti ebigambo byayogera tebabitegeera wabula ekibagaanya ekyo okubeera nga bamukkiriza ne Qur'an obutagikkiriza kadhabu bisaati balimbisa nti ekiyama tekisobola kubeerawo singa obadde okibasomedde nga bulijjo bw'okibabuulira naye Allah agamba nti wa'atadna twateekerateekera liman kadhaba bisaati oyo alimbisa ekiyama nti si kyakubeerayo twamutegekera bwe kiriba kitandise okubeera nga kizze oba bwe kiriba kibaddewo twamutegekera ku ssaawa eyo bw'ali baatuuseeyo sa'iira omuliro oguyitibwa sa'iiru إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله سبحانه وتعالى قام أنت يومريرو ogwo إذا رأتهم من مكان بعيد singa gulibanga gulibalengedde nga bakyali eri mu kifo ekyewala nga bagenda okuguyingira sami'u laha baliwulira nga guyina
tagayyudan baluulira omuliro ogwo nga gulina essungu nga gulina okuswakira okw'ekika ekyawaggulu olw'obusungu obungi gwalindirira dde abajeemu nga tegubalabako naye kati essaawa eno gulengedde nga bajja baligenda okuguwulira nga gulina essungu n'okuswakira nga gwagala okweyuzaayuzaamu olw'obusungu obunene wazafiiran bagenda kuguwulira nga gulina okwesooza n'amaloboozi amakambwe ennyo nga gubalindiridde okubaaniriza abo abaali abajeemu abali batakakasa nti essaawa ejja kubeerayo omuliro bwe guli balengera gugenda kuweswanta gugenda kubeera nga gwesooza gugenda kubeera nga gubalindiridde mu ngeri y'obukambwe. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا الله قام أنت السينغا بالبيران قام مزوك السولي وامو بفو بفوندا منيانغا زو مليرين فوندا قام مزوك بيران قام سوسك وامو mulimu omuliro gwina payipo nga babatadde mu payipo z'omuliro Allah nga bwe yayogera nti fi amadin mumaddada waliyo omuliro oguli mu kika kya payipo empanvu nga Allah agenda kubeera nga abayingiza omwo abasaanikiremu mu bufu obufunda ate oluvannyuma basaanikireko. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waidha ulqu fiha bwe waza ulqu minha makanan dayiqa bwe baliba nga basuuliddwa muliro ogwo mu bufu obulabika nti bugenda kuba nga bufunda nnyo muqarranina ng'ate basibiddwa emikono gyabwe bagisibidde mu bulago da'awu hunalika thubura bagenda kutandika okukoowoola ebiwoobe nga bakoowoola ebiwoobe eby'amaanyi nti woowe nnyabo nzikiridde woowe nfudde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tugenda kubasiba emikono tubasuule mu bunnya bw'omuliro tubateeke mu payipo z'omuliro tubateeke mu nnyanga ng'ate emikono gyabwe gisibiddwa batandika okukoba ebiwoobe ebya buli kika. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bamalayika bagenda kubagamba la tad'u al-yawma thuburan wahidan olwaleero temujja kuba kiwoobe kimu kyokka wad'u thuburan kathiran mukube ebiwoobe ebiwerako naye simujja kubeera nga muganyulwamu mu biwoobe byammwe wabula mujja kukaaba naye ng'okukaaba kwammwe tekugenda kubagasa. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل باgambe أذلك خير omuntu ow'ekika ekyagenda okubeera mu bibonerezo ebyo by'owulidde twogera yalibeera obulungi am nandiki jannatul khuldi oyo agenda okuyingira ejjana ey'olubeerera allati wu'ida almuttaquuna eyalaganyisibwa abaali babatidde Allah kuno ku nsi kanat lahum jazaan wa masira yegenda okubeera empeera y'emirimu gyabwe ng'era bwe buddo bwabwe ejjana. Omuntu oyo olabika nti okuyingira ejjana ey'emirembe yalibeera obulungi oba oli ow'ebiwoobe yalibeera obulungi. Okuddamu okwamangu nti ow'omujjana yagenda okubeera obulungi kale agenda okubeera obulungi nga naawe bwe waali agadde osaanidde kuno ku nsi obeere ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuwonya ebibonerezo by'omuliro. lahum fiha ma yashaa'un خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. lahum balibeera balina fiiha mujjana ma yashaa'uuna buli kyonna kye bali babeetaaze khalidiina nga bagenda kubeera mujjana butavaamu mirembe nannaku kaana ala rabbika ekyo kyalidda ku Allah subhanahu wa ta'ala wa'dan nga ndagaano yagiragaanyisa abakkiriza mas'uulan era nga buli kaseera bwe babeera mu dduwa zaabwe bagisaba nga basaba rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar babeera ku dunya kuno nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawa ebirungi ku nsi ne ku akhira ate abakingirize omuliro. Endagaano eyo buli kaseera babeera nga mu dduwa zaabwe basaba edduwa eyo Allah abatuukiririze endagaano yaabwe. Dduwa nnyingi nnyo eziri mu Qur'an eziraga nti abakkiriza basaba ejjana nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ay Allah tukusaba otuwa ekyo kye watulagaanyisa ng'oyisa ku nnimi z'abatume bo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba wal malaikatu taqul bamalayika nabo boogera nga bagamba nga beegayiririra kubakkiriza Allah bawejjana rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahu ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بملائكة بابيرا بيغير الله أنت أبكرزا ببدمنا منسمنا أبكرزا بوجنا يجب ورغانيسا سبكاني بكتاب نبذكر باب نبشار باب كبانغ الله يقوات قرآن سبيو وامانيا توانغروا. الدوان ينجي يوم القرآن الله سبحانه وتعالى زيادة تيرا مزلقوك سبجنا
ffe kennyini nga twesabira ejjana eyo gye yatulaganyisa ate ne bamalayika ne babeera nga basaba Allah abeere ng'ayingiza abakkiriza abagonvu abali ku nsiku n'ejjana nga bwe tukirabye mu aya etali emu mu Qur'ani. Aya endala nnyingi nnyo Allah kyavudde agamba nti endagaano yo eri mu Qur'ani nga buli kaseera basaba ekyo ekyejjana abakkiriza abayingira ejjana babeera nga beesabira emyoyo gyabwe Allah abakingiriza omuliro awo w'ejjana. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الله سبحانه وتعالى قام ويوم الذكر لنكو يحشرهم رواقين كبيران غابزوكيزا الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم ذكر لنكو الله رواقين كبكونغانيا وما يعبدون بكونغانيا نيبيو بباسين زانغاكو كونسي من دون الله نبالك الله نبامسورا مغلوكا نبابيران غابسين زامسانمو nebabeera nga basinza ensozi nebabeera nga basinza emisambu emizimu ne lubaale. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ngenda kubakuŋŋaanya bonna bateeke wamu n'ebyo bye baasinzanga nabyo mbireete babeere nga babirabako. Fayaqulu Allah abuuze bino bye baasinzanga abantu bye baasinzanga agenda kubibuuza nga agamba antum adlaltum ibadi haulai mmwe mwabuza abaddu bange bano abantu bendaba wano. Allah ng'abuuza bino ebyasinzibwanga ng'abibuuza nti mmwe mwabuza abantu bange bano mmwe mubajja ku kkuba ettuufu nabbiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali yajja okubasomesa am hum dallu sabil oba bo be baabulwa ekkubo ne babeera nga obwongo bwabwe babalaga nti bino bye bituufu ebitonda okusinza baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا bagenda kuddamu bano abasinzibwanga ebitonde ebyasinzibwanga bigenda kuddamu ekibuuzo Allah kyali babibuuzizza nga bigamba subhanaka erinnya lyo litukuzibwe era otenderezebwe n'amatendo g'amalungi makana yambaghi lana kyali kitugwanira n'akamu n'akeddagala an nattakhidha min dunika min awliya okubeera nti tuteekawo abasinzibwa atali ggwe okubeera nti ffe tusinzibwa ne tulaba ne tuleka ggwe okubeera nti ggwe olina okusinzibwa ekyo kyali tekitugwanira n'akamu n'akeddagala okubeera nti tusobola okuwabya abantu babeere nga basinza ffe baleke okusinza ggwe Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tekyali tekitugwanira mu nsi muno era nga tetusaanidde kubeera nti tuyinza okukikola tetwakikolerako ddala. walakin naye ekizibu kyavaawa mata'tahum Allah guwabawo okweyagala ku nsi kuno ne bagaggawala. Allah guwabawo obulamu obweyagaza n'obawangaaza n'obawa emyaka nga mingi ng'ate girimu obulamu obweyagaza n'okutiba. Balina ebigagga balina emaali balina amafaamu balina abaana balina abantu abalungi balina ebyobugagga ebitayogerekako kyekyaleeta obuzibu kubanga era wakyogera dda nti omuntu ayitiriza okubula singa alaba nga takyalina gwe yeeguya. kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ekizibu kyava kubeera nti wabawo ebyobugagga wa abaahum ne bakitaabwe n'obagaggawaza hatta nasu dhikra paka lwebeera birukujjukira bebeerabira n'okwebaza ne bakwerabira nti naawe gy'oli ne beerabira Qur'ani ne beerabira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasomesa ne batandika okubeera nti basala abantu banoonya obugagga ne basala abantu banoonya okubeera nga bakuuma obugagga bwabwe ne babeera nga bakola ebyambyone muno mu nsi kyekyabaleetera obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo bigenda okuba ensonga nti kyali ffe kitugwanidde n'akatono okubeera nga tusinzibwa era n'okugamba abantu babeere nga batusinza ne baleka okusinza ggwe. Naye ekizibu kyava okubeera nti wabawo ebibugagga bingi ne bakadde baabwe ne batandika okwerabira wakanu qauman buura ne babeera abantu ab'okuzikirira era baafa bazikiridde Allah subhanahu wa ta'ala nga tebamutegeera n'amateeka ago nga tebagategeera olw'obugagga bwe bali wabatuusaako. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم الله سبحانه وتعالى agenda kwolekera eri abantu abagambe nti ebintu bino bibalimbisizza ne bibalaga nti nno kyemwali mulina okusinza temwalina kusinza byo wabula nabyo bikakasa nti mwalina kusinza Allah ate si bye byabeera nga bibawabya wabula kwali kutegeera kwammwe okutono okubeera nti musinza ebitonde ne muleka okusinza oyo yabitonda
kakati bibi n'ebitonde kadhabukum bibyeganye bima taquluna ekyo bulijjo kyemwogera nga muli ku nsi nti sitaani yabakema fama tastati'una sarfan temujja kusobola kukyusa kibonerezo kya katonda yadde muneenenya ne mulajana wala nasran wadde temujja kubeera nga musobola okubeera nga mutaasibwa wabula mugenda kubonerezebwa ekibonerezo kigenda kubeera nga kibakakatako teri agenda kubataasa kubajja mu kibonerezo waman yadhlim omuntu singa akola obulyazaamaanyi minkum mumwe nuzikuhu tugenda kumukombya adhaban kabira ku kibonerezo ekinene olwaleero gwaliwo ategeera awuliriza Allah subhanahu wa ta'ala mu nkomerero ya aya ne akutegeeza nti gwalemedde ku bulyazaamaanyi n'okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala yeggwe gwagenda okukombya ku kibonerezo ekinene nga ebyo biwasinzanga amaze okubibuuza ne bibeera nga bikwegaana bigenda kukuyiwayo nti mu butuufu siffa abaali abatuufu b'okusinza era twali tetusaanidde kubeera nga tugamba abantu batusinze baliko okusinza gwe yatutonda wabula bwali bugagga bwe bwabayinula abantu ne bafa nga bakyamye ne baliko okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakola ebintu ebinyiiza Allah bwe bugagga bwabwe ne babeera nga babula Allah y'ensonga lwaki agenda kubabonereza ate abulewo abulewo abeera abataasa ate era nga tagenda kubajjako ebibonerezo bye. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك تتوات مربربري وليقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين باتم بفي إلو كجاكو إنهم لا يأكلون بالين قبل يمري لا يأكلون بالين قبل يمري الطعام لا يأكلون الطعام بالين قبل يمري ويمشون في الأسواق بالي باتامبلا نمبتالي ekyo si nsonga nnyo gye beekwasa nti olw'okuba nabbi otambula mu katale nabbi muhammadi oli emmere nga bwe balya ffe situtumangako mubaka yenna atalya mmere ng'abantu be tumutumyemu atatambula mu butale nga ggwe ababaka baffe bonna abaasooka baali nga balya emmere nga bw'olya ate nga batambula mu butale nga bw'otambula waj'alna ba'dakum li ba'din fitna ne tufuula abantu ng'abamu eri bannaabwe bajja kuba bigezo omugagga ajja kubeera ng'afuna ekigezo eri omwavu n'omwavu ajja kubeera ng'afuna ekigezo eri omugagga omulwadde eri omulamu n'omulamu eri omulwadde omufuzi eri afugwa buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi muno agamba waj'alna ba'dakum li ba'din fitna abamu abantu twabafuula bigezo eri bannaabwe tulabe onoosobola okugumira embeera gy'olimu n'oteegomba mbeera ya mulala onosobola okubeera ng'osiima ekyo Allah kye yakufuula okubeera n'obeera nga tuwankawankana kiri Allah kye yakumma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba twakola abantu ng'abamu bigezo eri bantu bannaabwe abamu ne batasobola kubeera nga bayita ebigezo ebyo ne bafa nga Allah subhanahu wa ta'ala abajje mu kusaasira kwe. Allah agamba nti abantu twabakola nga muli bigezo eri bantu bannammwe tulabe atasbiruuna mmwe munaagumiikiriza onoosobola okugumiikiriza gwe nabbi Muhammadi bakulonze onoosobola okugumiikiriza eri abakunyiiza nammwe abantu abalondeddwamu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama munaasobola okugumiikiriza ne mukkiriza nti Allah oyo gwalonze ne mumukkiriza n'abeera nga abasomesa Allah byayagala. Kale abantu ku nsi kuno ffenna tuwangala nga situli madaala gamu naye Allah tusukkulumya amadaala abamu ne babeera nga basinga ku bannaabwe ekigezo. Allah ng'ayagala atasbiruuna munaaba abagumiikiriza bwe mutaabe bagumiikiriza mu mbeera Allah gye yabateeka mujja kubeera nga mufiiriddwa obugumiikiriza obwo era buyinza okukeera enkyanga Allah subhanahu wa ta'ala mumunyiizizza nga abatadda wali ebibonerezo bye naye bwe munaagumiikiriza muyinza okubeera nga musasulwa empeera y'abagumiikiriza kubanga ali wamu n'abagumiikiriza yijjana. Wa kaana rabbuka basiiran Allah okuva edda nedda alaba abaddu be n'amanya nti bano bagumiikiriza bano si bagumiikiriza. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا باب بوغرا بتسوبira kubeera nti bajja tusisinkana enkyango olunaku lw'ekiyama lutuuse laula unzila alaina almalaikatu singa Allah sizza gye tuli zimalayika nga zizo tubuuliza so si muntu buntu ng'ono Muhammadi yakulira muffe awo oba si ekyo nga Allah taleese zimalayika nara rabbana lwaki tetwerabira katonda waffe fizikale maaso ku maaso lwaki atwekweka ajja atubeere nga atusomesa atubuulire byayagala aleke okututumira omwana yakulira muffe lakad istakbaru mazima abantu abo beetutte nga bakitalo nnyo beekuluntaza olwekuluntaza fi anfusihim myoyo gyabwe ne batuuka okubeera nga basaba Allah ajjeyo aba beesomesereza oba taasobole kujja atume bamalayika ey'enkola si Allah gy'akozesa mu kubeera ng'ayagala okuluŋŋamya abantu be abantu bano ab'omulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali batakkiriza Allah agambye nti lakad istakbaru abantu abo beetutte okubeera nti bakiwaji beekuluntaza nnyo ne bayitiriza fi anfusihim myoyo gyabwe wa'taw utuwan kabira ne babeera nga balaze emputtu olulago olulabika nti luyitirivu nnyo obunene ne babeera nga tebasobola kugumira mubaka gwe babawadde baagala yasingakaawo ya imma okubeera nti malayika oba Allah yennyini yejjire ekitasobokera Allah takikolangako يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة olunaku lwe bagenda okulaba nga bamalayika bazze abo be basaba okubeera nti bajja babasomesa eddiini basosse nabbi Muhammad gwe baagala Allah bagamba olunaku lwe mulira bazimalayika nga ziyingiddewo la bushra yawmaidhin lilmujrimin tewagenda kubeerayo ssanyu lyonna eri abantu abaali ku nsi kuno nga beeyisanga bwe balaba abantu abaali abakyamu olunaku lwe mulira bazimalayika temugenda kuddayo kusekako ku bulamu bwammwe temugenda kuddayo kukomba ku kiyitibwa ssanyu wayaquluuna hijran bagenda kubeera nga bagambibwa hijran mahjuran abantu bagenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga abagamba ku lunaku lw'enkomerero bamalayika nti kizira okuddayo okubeera nti mulikomba ku ssanyu kizira okuddayo okubeera nga muligenda okukomba ku nseko olunaku lwe muligenda okubeera nga mulaba bamalayika temugenda kuddayo kulaba ku kiyitibwa ssanyu temugenda kuddayo kubeera nga mulaba ku kiyitibwa enseko olunaku olwo lugenda kubeera nga lubakeeredde lunaku lugenda kubeera nga si lwa kusiika binyomo lunaku lugenda kubeera nga kajjampuni abalagadde mu bbwa ku sayidi yammwe وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا الله قام أنت تجenda wali emirimu gyabwe gye baakola min amalin emirimu gyabwe gye baakola kuno ku nsaaba libeera nga bajeemu omuntu alifa nga teyinenyeza Allah agamba emirimu gyammwe gye mwakola egyali emirungi kuno ku nsi tugenda kugirumbagana faja'alnahu tulyoke tugifuule haba'an mansura ng'olufuufu olufumuuka mu bbanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo emirimu gye baakola egyali emirungi ku bulamu bw'ensi ne bafa nga tebeenenyezza ne bafa nga tebakkiriza amateeka ga Allah agenda kubeera nga tagiwa weeti yonna tegigenda kubeerako obuzito bwonna buyinza kubayamba kugigenda kufaanaganako nga enfuufu efuumuuka mu bbanga singa wali weebaseeko mu nnyumba ng'oli mulwadde n'otunuulira mu katulika ebbaati ng'omusana gwaka olengeramu olufuufu olutambula mu nnyumba oba mu katulika eddirisa olengeramu ng'enjuba ebadde eyaka olufuufu olwo bayita haba'an mansura olufuufu oluli mu bbanga omwo olubeera nga lusaasaanye lutambula teruba na weiti yonna n'emirimu gyabwe tegigenda kuba na buzito bwonna Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeeramu kaabasasulamu n'akamu n'akeddagala olw'obujeemu bwe baalaga أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة abantu abaliyingira ejjana yawmaidhin ku lunaku olwo khayrun bagenda kubeera nga bali bulungi mustaqarran nga bali mu butebenkevu obw'ekika eky'ekitalo wa ahsanu maqilan nga be balina eggandaala erisinga okubeera eddungi be bagenda okubeera nga balina ebiwummula ebirungi abawarabu balina ewaabwe mu ssaawa ez'ettuntu kye bayita alqailula nga bamaze okulya ebyemisana bagenda ne bagandaalako
kale Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti abagenda okufuna eggandaala eddungi, abagenda okufuna ebifo ebirimu obuweweevu, ebifo ebirimu obutebenkevu, ebifo ebirimu okuwummula okw'emirembe, beba abagenda okuyingira ejjana, bagenda kuba mu bifo ebirimu obutebenkevu ate ebifo ebirimu ekuwummula okw'emirembe nga tewali abataataaganya. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء الجكر olunaku eggulu lwe zigenda okweyasaayasa bilghamami zibeerenga eggulu zonna zonna zibeerenga zifuuse emiryango bilghamami zibeerenga n'ebire byonna bivuddewo eggulu zonna nga zeeyerudde naye nga zaatise zifuuse emiryango nga Allah baagamba mu aya endala nti fakanat abwaba zirifuuka emiryango egiyita mu bamalayika nga bakka kuno ku nsi nga bwe yagamba nti wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa bamalayika bagenda okubeera nga baveeyo waggulu mu layini zaabwe nga bajja eri Allah subhanahu wa ta'ala gyali baabalagidde okugenda ne Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bagenda ku lunaku olulabika nti lugenda kuba lwakulamula wakati w'abaakola ebirungi n'abaakola ebibi. Abaakola ebibi Allah abasasule ekyo ekibajaamu, abaakola obulungi Allah abawejjana. Allah agamba jjukira olunaku eggulu zigenda okweyasaayasa gifuuka emiryango bilghamami n'ebire bibeere nga bivaawo ng'eggulu zonna ziri kyera omuntu bw'otunulayo olengera bamalayika nga bakka. wanuzzila almalaikatu malayika zigenda kubeera nga zikka mu layini tanzilan olukka zibeere nga zijja ku nsi empya. Allah subhanahu wa ta'ala gyalibeera aziragidde okugenda zibeere nga zituuka mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atubalanga nazo weeziri ziraba. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba almulku obufuzi yawmaidhin ku lunaku olwo alhaqu wannama ddala lirrahmani bugenda kuba bwa Allah. Ku lunaku olwo tewali muntu agenda kwetantala kumulonda kubeera chairman oba okubeera kabaka oba okubeera pulezidenti w'olunaku olwo, wabula agenda kubeera ng'asaanidde mu mazima agannama ddala yoyo yekka Allah subhanahu wa ta'ala. wa khashati al-aswatu ng'amaloboozi gonna makkakkamu teriyo muntu asobola kubeera ng'asitula eddoboozi nga Allah waali. Ffenna tugenda kuba bakkakkamu ng'obufuzi tukkiriza nti wano Allah talina kuvuganyizibwa ku bufuzi bwe. Oyo omusaasizi asaasira abamujeemera kuno ku nsi n'abawa ekyokulya, n'asaasira abamuwulira Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi n'okusaasira okubuna. Yagenda okuba omufuzi owannamaddala ku lunaku olwo olugenda okubeera nga lukuŋŋaanyiza amajinni n'abantu ne bamalayika n'ebisolo. Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okuba chairman waalwo, yagenda okubeera omufuzi owannamaddala ow'olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala yekka. wa kana yawman ala alkafirina asiran olunaku olwo lugenda kubeera eri abaafa nga bakafiiri nga si lwakusiika binyomo. Lugenda kubeera nga lunaku luzito ddala nnyo, tebagenda kulufunamu ssanyu n'akamu n'ak'eddagala. Tebagenda kuddayo kulaba ku nseko mu bulamu bwabwe, tebagenda kuddayo kulaba ku kiyitibwa ssanyu mu bulamu bwabwe, wabula nga omuganda bw'agamba nti kajjampuni aliba abalagadde mu bbwa. Obudde obwo bugenda kubeera nga bugenda kubeera eri abatali bakkiriza bugenda kuba buzito nnyo. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم جكر olunaku olwo ya'uddu adh-dhalimu agenda kulumwa omulyaza amaanyi eyafanga musamize eyafanga mulyaza amaanyi eri amateeka ga Allah nga teyeenenyezza ebyo bye yakola kuno ku nsi ebyanyiza nga Allah. Agenda kuluma ala yadaihi, agenda kuluma engalo ze, agenda kubeera nga yeeruma engalo. Yakulu nga bw'ayogera ng'agamba ya laitani zinsanze nze ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, singa nateeka n'omubaka nembeera nga neetadda wali omubaka nga tutambulira mu kkubo lyerimu nze n'omubaka. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omutakkiriza yafanga teyeenenyezza agenda kwegomba nti singa mu bulamu bw'ensi yeeterawo ekkubo lyeyabeeranga atambulirako nga lyekkubo ly'omubaka lye yaleeta n'agaasinga natambuliranga wamu n'omubaka mu kkubo lyerimu nga byatubuulira byenkola byatugaana nga sibikola. Essaawa eriba yakwejjusa ng'omuntu aluma obujiji, essaawa erigenda kubanga yakwejjusa ng'omuntu aluma engalo ze. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atutegeeza wano ewaffe ekyo kisoko mu bawarabu omuntu okuluma engalo kubeera kwejjusa, nga wano ewaffe omuntu bw'agamba nti ozikubamu
ng'engalo n'ozikubamu ne zaaka ng'embeera ebadde ekutuukidde mumbe kwennamusa etuuse ku nnyoge naye nga okulaajana ko tekugenda kugasa okubeera nti olyejjusa nti singa walina omubaka nga mutambulira mu kkubo lyerimu obudde obwo okwejjusa tekugenda kugasa. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ya wailata agenda kuba ekiwoobe nti nga zinsanze nze laitani singa nze lam attakhidhu fulanan khalila singa gundi oyo saamufuula mukwano gwange ku bulamu bw'ensi kubanga ku bulamu bw'ensi eno buli muntu alina mukwano gwamuwugula n'amugja ku kituufu n'amulagira okwambala ennyambala enkyamu ng'ate ennyambala entuufu agimanyi n'amulagira okweyisa mu nneeyisa eyo etali ya buvunaanyizibwa so nga enneeyisa y'obusiraamu agimanyi agenda kwejjusa nti singa gundi oyo saamufuula mukwano gwange ku bulamu bw'ensi eyandeetera obuzibu. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني مبتوف mukwano gwange ye yasingira ddala okumbuza ani zikiri nennerabira okujjukira Allah n'olunaku lw'enkomerero baada idja ani songa ate obujulizi bwali bumaze okunzijira n'okuyiga n'okutegeera nti waliyo olunaku lw'enkomerero kiki enteekwa okukola omuntu oyo yeyambuza mukwano gwange gwe nafuula munywanyi wakaana shaitan lil insani khazula ate nga sitaani mugimanyi bulungi eri omuntu ku lunaku lw'enkomerero egenda mwabulira egenda kumwegaana egenda kumuvaamu ebeere ng'eyo yerwanako yokka ate bagambe nti siyalinze yababuza wabula myoyo gyammwe gye mwabuza siina kyenja bagasa mu maaso ga Allah ate nammwe timulina kimujja kungasa wabula ffenna tunywerera olugendo tugenda mu muliro. Omuntu sitaani singa emala okumusuula mu kizibu Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti sitaani egenda kweyambulula egenda kwegaana ekuleke ng'ozikiridde wekka oleke okugyekwasa. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول ومبكى agenda kugamba ku lunaku lw'enkomerero ng'alaba abantu be abakkiriza abasiraamu abaali kuno ku nsi nga basiraamu nga bakubi ba bitabo abaali abakkiriza kuno ku nsi nga basiraamu nga balaguzi abaali abakkiriza ku nsi kuno nga basiraamu nga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa agenda kubalaba ku lunaku lw'enkomerero nga batwalibwa mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala mubuuze nti ate bano abasiraamu nga batwalibwa mu muliro gwe nabbi oyogera ki ku bantu bo. Waqala ar-rasulu omubaka agenda kwogera agambe ya rabbi katonda wange inna qawmi mazima abantu bange abo boolaba ddala kituufu bantu bange kulwokubanga tugenda kubeera nga tulina obubonero okwetulabikira nti twali basiraamu nga bwe twakyogerako mu aya etali emu nti abasiraamu bagenda kuzuukira nga ebiyungo bwe baafunirangako obuzu bya njawulo okwawukana n'ebibiina ebirala kale tugenda kubeera nga tulabwa nti tuli basiraamu olwawuzu gye twafunanga nga tusaala naye olw'okubeera nga kyamukisa mubi wasaalanga naye ng'olina ebintu ebirala by'okola ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza nabbi abantu bo nga bagenda mu muliro kiki kyava ku kitabbu ki. Yaqala ar-rasulu omubaka agenda kugamba ya rabbi katonda wange abantu abo inna qawmi mazima abo abantu bange ddala nkakasa bange naye ekizibu ittakhadhu baafuula hadha al-qur'ana qur'ani eno gye nabaleetera baagifuula mahjuran ekifulukwa. Qur'ani eno baagifuula ekifulukwa nga tebakyagikolerako. Qur'ani eno nga balaba tekyabasaanira ne beeyita abantu ab'omulembe abaagala amateeka amalongooseemu ne babeera nga beenyigira mu kulya riba ne babeera nga beenyigira mu bwenzi ne babeera nga beenyigira mu kutunda emyenge n'okuginywa ne babeera nga beenyigira mu kulya ebisiyaga ne babeera nga beenyigira mu mize gyonna egitajja ne babeera nga beenyigira mu busamize olwaliwo bufumbekeddemu amannya g'abasiraamu bahaaji andi haaji amannya ago agalabika nti tegalina buvunaanyizibwa haji andi haji gundi haji fulani abantu abenyigira mu mbeera eyo evvoola obusiraamu ng'ate bakimanyidde ddala nti ebintu ebikolebwa Qur'ani tebigagala Qur'ani tebikkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agenda nabbi agenda bawaako obujulizi nti ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura Qur'ani yange eno baagifuula ekifulukwa ne babeeranga Qur'ani tebagikozesa okujjako ku nnyimbe ne babeeranga Qur'ani tebagikozesa okujjako nga basoma khatima ne babeeranga Qur'ani tebagikozesa okujjako nga waliwo edduwa naye ekitali ekyo nga tewali asobola kujjamu tteeka libeere nga limuluŋŋamya kuno ku nsi wabula nga bajjamu byakulya singa wabaawo emmere wabula nga bajjamu byakweyagala singa wabaawo okugulawo omukolo nga basoma just kusoma busomi kubeera nga baggulawo nadduwa na Qur'ani naye nga tebeebuuliridde naki kye basomye ku mukolo ogwo. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti nabbi alibawaako obujulizi ti Qur'ani baagisuula muguluka ne babeera nga bali amundye naye nga tebakolera ku biki ku mateeka galimu.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك bwekityo جعلنا لكل نبي bwetwatondera buli nabbi ng'alina okuvedda aduwan baaduyi abalabe be minal mujrimina mwaba abantu abeeyisanga obubi kuno ku nsi mwavangamu abalabe b'abannabbi okuvedda nedda baayinanga abalabe baabwe naawe muhammadi olina okuguma mu bana abantu abaliwo olwaleero ojja kufunamu abalabe baabajja okuyigganya n'okukubuzaako emirembe wakafa birabbika hadiyan allah waakumale nti yakaba obuluŋŋamu wanasiran ate ye mutaasa Allah ajja kubeera ng'awa obuluŋŋamu baana abayagadde era ajja kutaasa eddiini ye ejja kutambula wadde ng'abantu abasinga obungi tebajaagala. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا abatakkirizera bagenda mu maaso Allah ng'atubuulira nga bagamba لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة singa Qur'an eno bagimussirizza omulundi gumu n'etakka aya n'etakka ssuula kubanga Qur'an eno yakka okuva ku ggulu ery'omusanvu okujja ku ggulu ly'ensi eno ng'ezze mu kitole so ng'ate okuva ku ggulu ly'oku nsi okujja kuno ku nsi yakkanga munajjaman yakkanga aya okusinziira ku nsonga eyabangawo oluusi nekka ssuula okusinziira ku ngeri eriwo oluusi nekkanga aya esukka kwemu okusinziira ku mbeera eyalingawo Allah agamba nti abatakkiriza batuuka ekiseera ne beekwasa ebitabo ebyasooka nga Tawreeti wa Injiiri n'ebirala byakkanga jumlatan wahida byakkanga mu holoseero kitole ne bitakka aya lwaki Qur'ani tessenga ebitabo ebyasooka nayo nekka kitole omulundi gumu nga binne waabyo ebyakulembera Allah agamba eyo si nsonga kadhalika ekyo twakikola bwe kityo ng'esse aya oba ssuula linuthabbita bihi fuadaka tusobole okunyweza omutima gwo n'enzika ey'ekika ekyo kubanga bwe wabaawo ensonga eguddewo n'olindirira obubaka ne bukka ensonga eyo ebeera ng'enyweza omutima gwo obeera nga buli ssaawa bakubuuza ekibuuzo kibeera nga kikulemye okwanukula n'olindirira message n'eva eri Allah subhanahu wa ta'ala osobola okubeera ng'oli mugumu nnyo n'ogamba omuntu yenna akubuuzizza nti lindako obudde bwonna nja kwanukula kubeera nti ensonga eyo ebeera ng'eyanukulwa ekyo kinyweza omutima gwo ne kyongera okukakasa omuntu abaddemu n'okubuusabuusa nti ddala oli nabbi wa Allah kubanga obubaka obufunira mu kifo kyennyini nga balaba warattalnaahu tartiila twassa Qur'ani eno olussa Allah subhanahu wa ta'ala agamba twagissa olussa nga tugissa mpolampola osobole okubeera ng'ogikwata bulungi osobole okubeera ng'ogitegeera bulungi ate omutima gwo gusobole okunywerera ku nsonga kubanga ejja kujja ng'ewagira buli kibuuzo ekikubuuziddwa ng'olina obuvumu olina weweesigamidde olina ky'osuubira okuva eri Allah ate ne kikka ne kibeera nga kizze okwanukula ensonga mu budde bwayo mu kwanukula ekibuuzo mu budde obutuufu. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل tebalina kifaananyi kye bajja kukuleetera mu maaso go nga baagala okuwakanya ekyo ky'obasomesa illa okujjako ji'naaka bilhaqqi ffe tujja kukuleetera amazima ag'enkukunala wa ahsana tafsiran ne okunnyonnyola okusinga obulungi okusinga okwabwe kakati nga okusinga okwabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatulaga mu surati Yasin omusajja yajja n'eggumba erisebbuuse n'atandika okubeera nga alinyiganyiga nga lisebbuuka lyemulungulira mu maaso ga nabbi nga bw'amubuuza nti nabbi buki otusomesa njagala otunuulira eggumba lino man yuhyi al-'idhaama wa hiya ramiim ani aligenda okuzuukiza amagumba ng'eggumba lino nga gonna gasebbuuka nga lino bw'oliraba Allah anakkaneka ngezze ji'naaka bilhaqqi tukuleetera ekigambo eky'amazima ekisinga ekifaananyi ekyo sseruganda kyakkubira wa ahsana tafsiran ng'ate kirimu okunnyonnyola okumatiza okusinga obulungi kuno okukwe kwalina okubuusabuusa nga Allah yamugamba qul muddemu omugambe yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ajja okuwa obulamu eggumba ero ly'onyiganyiga yoyo yalitandikawo olubereberye ajja okusobola okuliwa obulamu so si gwalirabye lino okusaawa zino Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba ali kifaananyi kye banaakuleeteranga okwagala okuwakanya ekyo ffe kye tukuleetedde ffe tujjanga kuleeta amazima ag'enkukunala ate n'obunnyonnyofu obusinga ku ekyo ye kyayagala okubeera ng'amenya nakyamazima. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
alladhina yuhsharuna ala wujuhihim abantu ab'ekika ekyo bajja kuzuukisibwa nga bali bakululwa ku byenyi byabwe bagenda kubeera nga babakulula babawalula babatwala mu jahannama ila jahannama nga babatwalira ku feesi zaabwe nga bagudde nga bw'osikambula embuzi n'egaana okugenda mu muliro kubanga okugenda mu muliro abantu tebagenda kugendayo na mirembe abamu bagenda kugendayo nga bamaze kubakuliga khudhuhu fakulluhu mumukwate mumusibe thumma aljahima salluhu mumusuuleyo abala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku njegere abala agenda kusiba emikono n'amagulu abala agenda kubakwata mu buwompo bwabwe abala agenda kubeera nga abasikambula nga bagudde ku ttaka baganye okuyingira omuliro Allah agamba tugenda kubakuŋŋaanya naye nga tubawalaawala tubasikambula nga tubasikira ku byenyi byabwe ila jahannama ulaika abantu abo sharru makaana baligenda kuba n'ekifo ekibi wa adallu sabiilan ate be bantu abaabula ekkubo kuno ku nsi ne babeera nga tebaaluŋŋama babasomesanga nga beefudde bannampulira zibi. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okugumya nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliko okubeera nga ateribuka kubanga banne bakola omulimu abaagumusookamu naye abeere ng'agumira kwabo. Allah agamba walakad mazina ataina Musa twawa Musa alkitabu ekitabo kyaffe yali Tawrat waja'alna ma'ahu akhaahu Haruna wazira ne tumuteekako muganda we eyali ayitibwa Haruna nga ye muyambi we okubeera nti Musa alayhi salam bwe yali ng'ayogera nga ananaagira oluusi ebigambo ebimu byasikattiranga awo ng'ayingirawo obutereevu muganda we Haruna yali ayina olulimi nga bw'ayogera amatiza ng'ensonga agiggusa n'ogitegeera ng'ayingirawo ng'ataputa ng'abantu bategeera omuganda we kyabadde ategeeza agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaze okutuma Musa yagamba nti nyina ekizibu ku lulimi naye Allah njagala onnyambe ne muganda wange Haruna huwa afsahu minni lisaana bw'ayogera omuntu ategeera bulungi nga tewaliiwo kyayinza na kubuuza. Allah subhanahu wa ta'ala namuwa muganda we Haruna nga ye muyambi we agenda abeere ng'alambulula ensonga ye pointi ebeere ng'egguka ebeere ng'etegerekeka. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا twabagamba nga tubasindise Haruna ne Musa nga bagenda wa idhaba mugende ila alqawmi alladhina kadhabu biayatina eri abantu abalimbisiza amateeka gaffe nga Firawo yabakulembedde fadammarnahum tadmiran abo bonna twababetenta olubetenta ne tubazikiriza oluzikiriro lwannamaddala ne basigala kubeera nga basomwako mu byafaayo. Jukira ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح جكر abantu ba Nuh lamma kadhabu ar-rusul bamaro kulimbisa abatume baffe aghraqnahum twabazikiriza n'amataba waja'alnahum netubafula linnasi aya eri abantu abaliddawo nga kyekyamagero kyekyokulabirako kyekyekisampo kye balina okubeera nga bafuna abajeemu nti bakuzikirira nga bannaabwe abaali abawulize bakubeera nga bawona mu lyato ng'abantu ba Nuhu bwe baawona. wa'tadna lidh-dhalimina adhaban alima twateekerateekera abali azamanyi b'amateeka ga Allah ekibonerezo eky'obulumi إليكم منه. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا جكر بعاد غمغاندا وهود أبتمدوامو وثمود جكر بثمود غمغاندا وصالح أبتمدوامو واصحاب الرس نابان تواباينو رزي وابنايب باجمير النبي وابن باملين يلين بامسورا مرزي وقرونا جكر نميرين بين ذلك جايتا وكثيرا جالمين جتسبب كبولي لوانو. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا أبو بنا بتزت كنيونيولا ضربنا له الأمثال توجانغا تبكبير بفاناني buli nabbi yajjanga baleetera ebyokulabirako nti bannange mujjukire gundi abantu bagundi nga bajja babakubira ebifaananyi babawa ebyokulabirako eri abajeemu n'abawulize. wakullan tabbarna tatbira bonna abo twabazikirizanga oluzikiriza nabana abantu bo beerinda abanaagaana okukkiriza abakuraishi abawarabu nabo babeere nga bayiga babeere nga batwala ekyokulabirako kubanga enkola ya Allah tegenda kukyusibwamu. Allah subhanahu wa ta'ala yamala ddokiisa nti abajeemu bakuzikirira abana ababawuliza abana ababakkiriza bagenda kubeera nga bawonyezebwa. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا جكرا أنت abantu bano abawarabu abakujemedde bulijjo bayita ala alqaryati ku byali byazikirizibwa
allati umtarat matara sawi ebyatonyesebwako enkuba eyaliembye ey'amayinja byebyalo ebyali ebya Sodoma ne Gomora eby'abantu ba Luutu abalyanga ebisiyaga Abawarabu bayitangawo nga bagenda okusuubula Palestine ebyali ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yamala okuvunula ensi eyo ekyali kitunudde waggulu kitunula wansi oluvannyuma ate nayiwako n'amayinja agaliko amannya ga buli muntu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Abawarabu bayitawo naye tebafunamu kyakuyiga. Afalam yakunu yarawunaha abantu abo tebalaba bintu ebyo butya bwe twazikiriza abantu abo mu busungu obw'ekitalo bwe baneeyisa obubi nabo tebasuubidde nti tuyinza okubazikiriza mu ngeri ng'eyo bal wabula kaanu la yarjuna nushura abantu abo tebasuubira nti bajja kukuŋŋaanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ababala. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك ببقتنوليا نبكولا النبي محمد abantu b'Abawarabu bakuyisaamu amaaso yattakhidunaka tebakufuula muntu wabuvunaanyizibwa illa okujja huzwan bakufuula ekintu ekyokusekerera ekyokujerega nga bagamba ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula yono nno munnaffe Katonda gw'atumidde nti ye mubaka waffe nga babuuza ekibuuzo ekyo nga bakinagguka mu ngeri y'okujerega n'obutakulabawo. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن كاد ليضلنا كبزكتنا تبولي الدار محمد أن آلهتنا تجيكم سنم غفق تبدي تسينسو كفد نبجج في لولا أن صبرنا عليها السنغة تبدي بغميكي لزاكو مسجى بدا تبزا ومسجى بدا تجاكو الدينية بكتف في السنغة تبدي بغميكي لزاكو وقلو الله قام وسوف يعلمون chiri badda chibagenda kutegeera hina yarawuna al'azaba nga bamaze okulaba ku kibonerezo man adallu sabila ne yali ayina ekkubo erirabika nti lyali lyabubuze. Muhammad yali omubuze babbo be baali ababuze bajja kukiraba nga naye bamaze kulaba ku bibonerezo ebirabika nti tebigenda kuba byangu gye bali. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Araaita olaba otya njagala ombuulire man oyo ittakhadha ilahahu afudde Katonda we gwagoberera amuwa amateeka hawaahu nga kwagala kwa mutima gwe gwafudde gwajja okugoberera afa anta takunu alayhi wakiilan gwe Muhammad osobola okuba ku muntu oyo ng'ojja kumulondoola obeerenga omukwasa amateeka ga Allah tekijja kusoboka. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم نانجي تحسب روزا أن أكثرهم كبسنغو بنجي يسمعون بوللا أو يعقلون ببتغيرا. الله سبحانه وتعالى قام بالنبي محمد جومون تواسزيو كبيرانغا فدي Katonda wamuwa amateeka kwe kwagala kw'omwoyo gwe kwagoberera buli kyayagala kye yeekolera oyo tosobola kubeera ng'ojja kusobola okumulondoola omukwasa amateeka oba olowooza nti abasinga obungi bawulira bakutunuulira naye tebawulira. Yaqiluuna oba olowooza bategeera bakutunuulira naye tebategeera. Inhum abantu abo tebali kirala illa okujjako kal an'ami bafaananira ddala nga boolaba ebisolo bal si ekyo kyokka hum adallu sabila bo be basinga n'okubula basinga okubula ensolo bazisingirira ddala okubula mu kkubo ettuufu kubanga teriyo nsolo nsajja erumbagana nsajja ginnewaayo oba egyegomba naye abantu baabula ne batuuka okubeera nti batuuse ku ddaala omusajja okwegomba musajja munne omukyala okwegomba mukyala munne babuze ne babeera nga bayiseewo n'ebisolo we bibulira oba we byandikomye. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم ترى بفك بطلبا إلى ربك إركتون إلى ربك إتولا تنولا نولا بإركتون جل جلاله كيف مد الظل ngeri kijabeeranga awanvuyamu ekisiikirize ne bukeera enkyanga okiraba kikomeeri kikusinga obuwanvu ate ne kijja ne kiyimpa wala ate enjuba bwekudda wakati n'obeera ng'okirinnyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti gwe omuntu owa bulijjo tosobola kutunuulira butya Allah subhanahu wa ta'ala engeri gy'awanvuyamu ekisiikirize ekyo. Walau shaa singa yali ayagadde laja'alahu yali badde asobola okufuula ekisiikirize ekyo
sakinan nga kiri wamu tekyeyongera buwanvu ate tekyeyongera kubeera nti kiyimpa wala ne kibeera nga kiri ku ngeri emu kwe kitebenkeredde. Ekyo kitegeeza ki? Ekisiikiriza okubeera nti tekitambula kitegeeza nti obudde bwali badde nga buli bumu, nga ssaawa bwe zibeera misana buba misana, enjuba nga teri budde kuziba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa nali njagadde ekisiikiriza ekyo naali badde nkikola sakinan nga kitebenkedde mu kifo kimu, tekyeyongera buwanvu tadde kiyimpa wala, nga kiri ku mbeera emu. Thumma oluvannyuma Allah yasalawo kibeere nga kitambula ekisiikirize nga kitambula, agamba nti ja'alna shamsa alayhi dalilan, twafuula enjuba ku kisiikirize ekyo nga kyekibeera kigenda kiragirira ekisiikirize kitambula okusinziira ku wanjuba, ng'enjuba ye mukama waakyo. Bw'enjuba bwedda eno ne kidda eno, enjuba bwedda wakati n'okirinyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno twafuula wanjuba oyo nga yalagirira ekisiikirize butya gye kirina okudda, butya gye kirina okubeera. Allah subhanahu wa ta'ala mu kifaananyi ekyo yali ayagala okulaga nti yakyusakyusa obudde, yatambuza wanjuba, n'abeera ng'atambuza enjuba eyo n'ekisiikirize ne kibeera nga kirondoola wanjuba. Bwe kibeera ng'enjuba wali egwa kibeera kiwanvu, bw'ebeera wakati wano ng'ekuli mu kawompo n'obeera ng'okirinyamu, kitegeeza nti Allah gwe tolaba bw'alina amaanyi agatambuza enjuba eyo, n'abeera nga buli ssaawa ekikyukakyuka obudde butambula ne bugenda. Yayagala abeere ng'akutegeeza okutambula kwa wanjuba n'ekisiikirize ekyo nga bwe kitambula, ng'akutegeerezaamu nti eyo yenkyusakyusa maanyi ge. Okutambuza wanjuba maanyi ge, okutunuulira ekisiikirize bwe kitambula oba otegeera nti enjuba etambula, maanyi ge okubeera nti atambuza enjuba. Okutambula kw'enjuba kitegeeza ajja kubeera ng'akyusakyusa ekiro n'omusana, kiziro n'omisana. Allah subhanahu wa ta'ala enjuba eyo atugasa nayo nnyo nga ffe abakkiriza, kubeera nti buli lwekyukakyuka bwetyo tubeera nga tuyigirako okubala ebiseera by'esswala, n'omanya nti akati ekisiikirize bwe kibeera bwe kiti esswala eba eyingidde ate n'esswala eba efulumye. Allah subhanahu wa ta'ala bwonna buyinza bwe. thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira, Thumma oluvannyuma ekiseera kituuka, qabadnahu ekisiikirize kino ekitugenda nga tukitwala tukiwumbawumba, ilayna ne tukizza gye tuli, qabdan yasira, mpola mpola nga tugenda tukitwaliriza. Obudde bugenda okuziba ne kibeera nga nakyo tekikyalabika, Allah kitutte kivuddewo. Naawe Allah subhanahu wa ta'ala bw'otyo bw'ojja okgenda ng'omuvinga ng'akutwala mpola mpola obulenga ekisiikirize. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي الله جعل لكم الليل yabatondera ekiro libaasan nga kyambalo. Obudde bw'ekiro abantu bwe babubeeramu basobola okukoleramu bye batasobola kukola budde bwa misana, kubeera baba bambadde ekyambalo ky'ekiro, ng'Abaganda bwe bagamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka. Ekiro ekyo kibeera kyambalo ng'abantu basobola okukoleramu ebintu eby'omutawaana oba ebintu ebirungi bye batasobola kukoleramu budde bwa misana. Wannawuma Allah subhanahu wa ta'ala yabakolera otulo subaata nga kwe kuwummula kwammwe omuntu bw'abeera akooye ne yeebakamu agenda okudda engulu ng'atalina amaanyi mapya. Waja'ala an-nahara Allah yabatondera obudde bw'omusana nushuran nga budde bwa kusaasaana kubeera ng'abantu banoonyaako okulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waja'alna an-nahara nushura, twabakolera obudde bw'emisana nga budde bwa kuzuukira. Obudde obw'ekiro muba mwebase nga mulinga abafudde, obudde obw'emisana ne bubeera budde bwa kuzuukira kudda ngulu buli muntu kubeera ng'akola ng'anoonya ngadde eno ngadde eri ng'atawuka anoonya ekyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala kubira ekifaananyi ky'okufa nti bw'obeera weebase obanga afudde ate emisana bw'ozuukuka obanga azuukidde. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ge maanyi ge omuntu asobola okubeera ng'atunuulira ebintu ebyo, alabe nti Allah atutondera ekiro n'atutondera mu kiro ate okwebaka, ate n'atutondera omusana gubeere nga tudde engulu tubeere nga tusobola okunoonya ebyokulya. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي الله أرسل سندك الرياح إمبيغا bushra nga zina amawulire amalungi baina yadai rahmatihi mu maaso ga embuyaga ngeri y'ekisa kya Allah ekijja nga yenkuba. Embuyaga esooka netuyitako netumanya nti enkuba egenda okubeera nga Allah agitusize erimu okusaasira ku ebimera bigenda kumera, ebisolo bigenda kweyagala, ebiwuka bigenda kweyagala. Wa anzalna era ffe tussa mina samaayi okuva mu birima amazzi tahura amatukuvu, mubeere nga musobola okwetukuza nako ku mibiri gyammwe n'engoye zammwe, mubeere nga mwejjako ekko ery'okungulu n'ery'omunda, mubeere nga musinza Allah nga muli batukuvu.
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazzi ago ge tussa linuhiya bihi tusobola okuwa nago obulamu baldata maitan ekitundu oba ekyalo ekibadde kifudde ng'ebintu byako byonna bikaze wanuskiyahu Allah agamba wanuskiyahu mimma khalaqna an'aman tugenda ne tunywesa amazzi ago ebitonde byaffe bye twakola naddala ng'ebisolo wa anasiyan kathira n'abantu njolo abantu bangi nnyo mu byabo bye twakola n'ebisolo biyitirivu ebyo bye twakola n'emikono gyaffe tubinywesa ku mazzi ago n'osanga nga ebisolo biri mu kweyagala binywa n'abantu bali mu kweyagala nga banywa. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Allah ganti walakad sarrafnahu mazma Qur'ani no tuzze tujinnyonnyola akawunvu n'akagabula itteeka ne tulisoggola bainahum wakati w'abantu abo basobole okubeera nga bategeera ffe kye twagala liyadhakkaru basobole okwebuulirira fa aba aktharu nnaasi naye abantu abasinga obungi baganye illa kufuura okuggyako okugoberera obukafiiri bwe baasanga bakitaabwe batadde mu nsi muno. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا singa twali twagadde laba'athna twali sobodde okusindika fi kulli qaryatin mu buli kibuga oba mu buli kyalo nadhiran omutiisa waakyo. Allah subhanahu wa ta'ala obusobozi abulina buli district ogisindikamu omutiisa abeere nga wanjawulo nga yawukana n'owa district endala nga ba RDCs. Allah ekyali asobola okubeera ng'akikola naye yasalawo abeere ng'omutiisa ajja okubeera ng'atiisa abantu b'omulembe ogusembayo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala akkirize atayagala agaane. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين تجزاك النبي محمد يقول بابا تكريزا wajahiduhum bihim bakoleko kaweefube oberengwa onyikira nnyo mu bantu abo okubasomesa ng'oyita mu Qur'ani yaffe eno gye tukuleetedde erimu obuluŋŋamu jihadan kabiran kaweefube ow'amaanyi ennyo ng'olumye n'ogw'engulo obeerenga obajjukiza omaleyo n'ag'omu buto tobalekerayo bajjukize balambululire ayagala akkirize ayagala agaane. Tetujja kutuma mu buli kyalo nabbi twasalawo okutuma gwe nga gwojja okubeera nabbi asembayo mu bannabbi baffe bonna bwe twatuma gwe beera ng'okola kaweefube ng'obajjukiza na Qur'ani eno togivaako yokka kaweefube eyo abeerenga w'amaanyi obeerenga omalayo amaanyi g'omu buto obeerenga osomesa abantu eddiini eno abanayagala bajja kukkiriza abatayagale bajja kubeera nga bawakanya balindirire ekijja. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي يوي الله مرج البحرين آتبول النيانج برناز سينكا نموشوون فشمو هذا عذب فرات جيناي ايمو اينا مزا مرونجا غنيوي بوانغا تقاليمو نمونيو وهذا ملح أجاج غاتين اندالينو منيو كارالا omuyitirivu omukambu omukukawa nokkawa Allah nazisinkanya mu kiwonvu kimunga gwatunula olaba ennyanja eri emu naye nga ziri bbiri mu kumanya kwa Allah. Waja'ala bainahuma barzakhan n'ateeka wakati w'ennyanja mu kiwonvu ekyo ekimu ejjiji ng'emu tesobola kubeera ng'erumbagana ginne waayo. Wa hujran mahjura n'ateekawo olutimba oluwugula eno okubeera ng'etabangula amazzi g'endala. Allah subhanahu wa ta'ala akubira abawarabu ekifaananyi ng'abalaga obuyinza bwe nti ennyanja eriiso ly'oggwe ng'omuntu wa bulijjo liyinza okugirengera mu kiwonvu kimu ng'eri emu naye ye ng'amanyi nti ziriwo bbiri emu erimu amazzi amalungi emu erimu amazzi ag'omunnyo naye nga tewali esobola kubeera nga eyingira mu ginne waayo okubeera ng'etabangula amazzi g'endala n'abeera nga yateekawo ogusenge n'abeera nga yateekawo ogutimba ogukugira emu okuyingira mu ndala. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي يوي الله خلق من الماء بشرا يتوندا omuntu ng'amujja mu mazzi buzzi
faja'alahu nasaban namuterawo ekika n'abeera nga amanyi kitaawe n'ennyina n'abaana be abo n'abeera nga abategeera bulungi bakkiriza okubeera nga abatakkiriza kubeera nga abawasa n'abo abatamukkirizibwa kubeera nga abafumbirwa n'abeera nga abategeera wasuhiran namuterawo n'obuko ate basobole okumanya nti bano bawasibwa newaffe bano tebawasibwa oba bano bawasibwa bano bafumbirwa tubafumbirwa. Allah agamba yabateerawo abantu nga yabakola nga abajja mu mazzi n'abateerawo ebika n'obuko. Wakana rabbuka qadiran, Allah okuvedde ebintu bye byonna yajja nga abigereka mu ngereka erabika nti yentuufu Allah subhanahu wa ta'ala. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله abantu basinze bitali Allah ما لا ينفعهم bitayinza kubaleetera kibagasa ولا يضرهم ate kitayinza kubakolera kabi. وكان الكافرون على ربه ظهيرا, bali okuvedda abatakkiriza nga bayambi ba sitaani eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kumenya amateeka. Sitaani emenya amateeka nga bakafiri bayamba ku sitaani ku kumenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك تتواكتما النبي محمد يكجكو إلا كجكو مبشرا وجوليتا موليدا قسن سابا نكريزان تبجكو ينجر الجنة ونذيرا أتنوليتا موليدا قتي سابا تريبا كريزان تبجكو ينجر وميرو. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل باgambe ma as'alukum zesina chemba saba alayhi kumulimu guno gwendiko okubasomesa n'okubatuusaako obubaka bwa Allah min ajrin peera yonna nti mbasaba mubeerenga munsasula illa okujjako man sha'o yaba yagadde okubaayo kawaayo ng'akawaayo an yattakhidha ila rabbihi sabilan okweteerawo eri katonda wekkubo lyanaayitamu okumusiima n'abeera ng'awaayo ssente nga agiwaayo ku lw'okukulaakulanya eddiini nga ekyakikola lwakussaawo kkubo Allah lyanamusiimiramu ekyo omuntu wa ddembe naye nze nga ku mulimu gwange sibasabaako mpeera. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل ويسغميرنga omuntu anywedde ku ddiini ya Allah oleka okusagaasagana toyugana wesigamire kuyo ala alhayy yumramu alladhi la yamutu atajja kufa wasabbih bihamdihi tenderezanga nyama tendoge kumachano olweggolo wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabiran chukumalenti Allah amazambi g'abaddu be agamanyi bulungi ge bakola mu kyama ne mu lwatu ye tasaana kubeera nga agabulirwa. Bw'oba olina ezzambi lye wakola oba watta muntu, bw'oba olina ezzambi lye wakola oba oli musamize naye ng'abantu obalaga nti oli imaamu mulungi, bw'oba olina ezzambi ly'okola ng'okuba ekitabo ng'era okimanyi nti ekitabo ekyo ky'okuba Allah takikkiriza, bw'oba okimanyi nti olina ekintu kyonna ky'okola ekya haramu tekyetaaga Allah kubeera ng'abuulirwa, ebintu byonna bye tukola nga byonoono Allah abimanyi bulungi era mukenkufu ku byo abaddu be bonna gye bafa benkana. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الله يقول يقول ننسيو يكتغيزا نتغوساني دوكسينزيرو mwesigamire وما بينهما يتونde ebiri wakati w'eggulu n'ensi في 6 أيام munnaku mukaaga ثم استوى على العرش ويمر منكو مكاغو كتون اggulu n'ensi n'agenda ku arushi ye ne yenkanankana n'atereera arrahmanu yoyo Allah omusaasize fas'al bihi sabanga nnyo n'erinnya eryo nti arrahman khabiran kubanga yasinga okumanya ebintu byonna byonna mukenkufu ku byo. Obeera ng'osaba Allah wo ng'okozesa erinnya arrahman oyo ayina ekisa ekibuna kuno ku nsi abeera ng'asaasira oyo amujeemera n'oyo amuwulira oyo omukkiriza n'oyo omukafiri kuno ku nsi atutwalira mu linnya eriyitibwa arrahman tatusosola ffenna atugabira kyenkanya ate oyinza okusanga nga atya Allah kuno ku nsi mwavu okusinga oyo atamutya oluusi ne kibeera nga kyennyume kyekyo Allah wano ku nsi ffenna atutwala kyenkanyi tatusosola
wadde nga ku lunaku lw'enkomerero agenda kukozesa erinnya eriyitibwa rahim erirategeeza nti agenda kutunuulira abo bokka n'eriiso lye ery'ekisa abaali bamuwulira ate atuniriza eriiso ery'obukambwe abaali abajeemu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kuno ku nsi musabise ennyo erinnya arrahman khabir fas'al bihi khabiran, sabisa erinnya eryo eriyitibwa arrahman kubanga Allah mukenkufu mu kumanya embeera z'abantu be, mu kumanya embeera z'ebitonde bye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم سينغا بابا غامبدوا بدو اسجدوا للرحمن مفونا ملي الله يومساسيزا تسوسولا كنو كنسينغا فناتو إسا چنكانيا بمجيملا نابتا مجيملا mumuvuuna mireko mubeerenga mumusinza mubeerenga mulaga obwetowaze bwammwe ebyenyi byammwe mubiteekeko ku ttaka. qaalu bagamba abatakkiriza wamarrahmani yaaliwa arrahmani gwe gwotugamba oyo alina ekisa ekibuna. anasujudu lima ta'muruna oyagala tuvuunamire muhammadi oyo gwotulagira arrahmani wo tubeerenga tuleka bakatonda baffe bajjajjaffe be twasanga batuteereddewo nga bulijjo betusaba oyagala kutubeera ng'otuwugula. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wazadahum nufura, ekyo nno ne kibongera okuddukira ddala wali okutegeera amateeka ga Allah olw'okubeera nti bo balina ensinza yaabwe ne bagaanira ddala okubeera nga bavuunamira Allah subhanahu wa ta'ala yayitibwa arrahman, ne babeera nga bajeemye olw'ebyo bye balina jjajjaabwe babateerawo. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tabaraka alladhi linnya liritukuzibu oyo Allah ja'ala fi samaa'i yakola mu ggulu eyo n'awanikayo burujan yawanikayo agamunyenya ag'amaanyi ge bayitaga seŋŋendo abazungu ge bayitaga planets. Allah subhanahu wa ta'ala oyo yagawanika eyo mu bbanga mu bwengula ffe gye tutalaba naye ng'abalina ebyuma eby'amaanyi bagatunuulya ne bagalaba ne balaba Allah subhanahu wa ta'ala tekinologi kwe yakozesa mu bwengulu eyo w'amaanyi ng'agantu ago gali eyo mu bbanga gadduka mu kudduka okw'ekika ekyawaggulu nga geetooloola wanjuba. waja'ala fiha sirajan mu bwengulu eyo n'atukolerayo ng'eriyo ettaala etumulisiza kuno ku nsi ne tubeera mu buddo bw'emisana nga buli omu alaba kyenkanye. oyo omujeemu n'oyo omuwulize bonna nga beeyisa kyekimu nga beemulisa kyekimu ku wanjuba. wa qamaran munira n'atutondera n'omwezi ogwo ogujja ekitangaala kyagwo ku wanjuba ne gubeera nga gutumulisiza obudde obw'ekiro ne tubeera nga tusobola okubaako bye twekolera. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye litukuzibwe eyakola ebintu ebyo nga talina amuyambako. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي الله جعل الليل والنهار يتتوندر ekiro n'omusana khifatan nga bigenda bisikiragana omusana biguvaawo kiro najja liman arada an yadhakkara ekyo kimala bumazi omuntu bw'akitunuulira bw'aba ayagala okwebuulirira n'okutegeera amaanyi ga Katonda kubanga ekiro bwe kitambula gw'oba otambula omusana bwe gujja gw'oba ozze ekiro bwe kigenda gw'oba ogenze ekiro n'ennaku bwe zigenda ziwera kiba kitegeeza nti naawe olwo ebbanga lyo liggwayo ogenda. omuntu singa atunuulira ekiro n'omusana nga bimukolamu omulimu naye yalibadde abikolamu emirimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa obadde okitegeera ng'oyagala okwebuulirira ekiro n'omusana byali kumaze singa obadde oyagala okubeerako nga weebuulirira n'amateeka ga Allah ne weddako aw arada shukura oba omuntu ayagala okwebaza yalyebazizza kubanga kiro bw'agenda atambula musana najja ne bigenda nga byemulula bwe bityo. Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde ajjukirwa era yalibadde yeebazibwa kubanga osanga atayina nvi nga zizze atayina baana ng'obazadde atayina bugagga ng'obufunye kiro musana bw'agenda atambula aba akukolamu omulimu ng'alina gy'akutwala naawe walibadde okola kaweefube ekiro ng'olina emirimu gy'okoleramu n'omusana ng'olina omulimu gw'okukoleramu mu ebyo emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala si kulwanga ebiseera bigenda kujja kiro abeere ng'akuwaako obujulizi ne musana abeere ng'akuwaako obujulizi nti wamweyisizaamu bulungi kubanga ffenna tuli bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
wa ibadur rahman abadduba Allah musasizi Allah agenda kubogerako wana empisa zibeeyisamu ku nsi obalabira kuki alladhina bebo yamshuna abatambula muno mu nsi ala al-ardi nga batambula ku nsi ya Allah kuno haunan mu ngeri ya buvunaanyizibwa batambula nga tebagenda nga basaatuuka ate tebagenda nga basooba batambulira wakati mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa wa idha khatabahumul jahilun singa abalina amagezi amatono n'entegeera entono bagezaako okwogera nabo nga baagala okubajerega qalu salaman bo baddamu ebigambo ebireetawo emirembe wabula bo tebazaayo kibina ku kibi bo babeera nga abayaaye n'abayaga n'abagwa mu ttuluba eryo nga baagadde okubasoomooza n'okubajerega bo boogera ebigambo ebiteekawo emirembe teboogera bigambo bifaanagana na byabwe bw'abanga amuvumye ye tamuvuma wabula ye amugamba ebigambo ebirabika nti birimu emirembe emyereere abo be baddu ba Allah batambula ku nsi kuno mu ngeri eyo ey'ekimpowooze batambula nga batambula n'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa n'obwotwaze naye bwe babeera nga balina ababalumbaganye nga amagezi gaabwe tegakkaanya nabo nga balina ebigambo eby'okubajiriga bo boogera bigambo bya mirembe byokka. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إرابا بدبا الله اجتند اجتلال الله تابوغرako balabira kuki yabituna lirabbihim ekiro mayumba gaabwe basulanga sujjadan wa qiyaman berekerezaayo akaseera mu tulo twabwe yeebudde bw'ekiro mayumba gaabwe ne bavunamako ne bayimirirako ne balajjanira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abaddu be abazukkako eyo ekiro ng'abantu beebase ne babeera nga bo bazuukusa okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba mu aya endala nti inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila. Allah subhanahu wa ta'ala obudde bw'ekiro akka ku ggulu erisooka n'abuuza ani eyeegayirira mbeere nga musonyiwa ani ansaba mbeere nga muwa naye ng'abantu abasinga obungi beebase agamba nti abakkiriza ebitendo byabwe ekiro beerekereza ku tulo ne babeera nga bayimirira n'ebyenyi byabwe ne babiteekako wansi ne balaajanira Allah waabwe. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربوا بابدوا الله بوغيرا بلي كسيرا nga bagamba mu dduwa zaabwe rabbana ay Allah rabbana srif anna ay Allah tukusaba otuwonye otuwuguleko azaba jahannama ekibonerezo ky'omuliro jahannama inna azabaha mazina ekibonerezo ky'omuliro jahannama kana gharama kyali okuva edda nga kijja kubeerawo kyalubeerera kijja kubeera abantu nga kibakwata nga sibakukivaako nga kijja kubebeerako obutabavaako obutabakendeerezaako obutabawummuzaamu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otutaasa omuliro otuwonye omuliro otuwonye ekibonerezo ekyo kiwateekerateekera abatakkiriza. إنها ساءت مستقرا ومقاما. innaha mazima ekibonerezo ekyo saati mustaqarran wa muqama kibi nnyo okubeera nti gy'ogenda okulya ekibanja n'obutaka kibi nnyo okubeera nga gy'ogenda okufuna obutebenkerera obutagenda kubaamu kalungi eyo obutebenkevu bwayo si buliimu kalungi embeera yaayo ey'okubeerayo ogenda kubeera mbi nnyo si kyekintu omuntu kye yalibadde yeenyumiririzaamu nti gy'agenda okuwangaalira si kyekifo omuntu kyeyenyumirizaamu nti gy'agenda okufuna okubeera ng'atebenkerera embeera yaayo si nnungi. Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa embeera y'omuliro jahannama erabika nti abalibeerayo tebagenda kubeera na butebenkevu tebagenda kubeera na kweyagala mu bifo byabwe. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا bakkiriza beebo idha anfaqu bwe babeera nga bawaayo mu kkubo lya Allah lam yusrifu tebadiibuuda ne bayita bwe bandikomye ne basigalirawo walam yakturu ate tebakekkereza nnyo okuwaayo ekyo kitajja mu nfuna yaabwe wakaana baina dhalika qawama babeera wakati awo nga bwe bayimiridde bawaayo ekyo ekibajaamu nga tebeemazeeko ate tebakoze ekyo kitabaweesa kitiibwa. Omusajja abeera nga mugagga ku kitundu n'abeera nga ayagala okuwaayo ssente ng'ajjayo bitcoini n'abeera nga tasobola kubeera nga anoonyaamu empapula ate mu coini ng'anoonyaamu buno obuliko engege n'ente. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omugagga
bw'abanga akuwadde waayo okusinziira ku bugagga bwo takusabye kubeera nti owaayo weemaleko ate takugambye nti waayo ekyo ekitakugyamu ng'okekkereza olwo okutya okwavuwala. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين يرابدوا الله بيبو لا يدعون مع الله إلها آخر بيبتا السنزا بكتون دبرانغ ببغسكو الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس تبتا منتينا تبتا ميقوى منتو التي حرم الله يزيزو كتا كنكون ستبتا بناوي تبتا ميجاب الناوي جو الله يزيزو كبيرانغ جتوا إلا بالحق يكجاكو باتو مويوكو كمازوكا كتبوا كما زمانتي كنين كتبوا emeyo jittibwa bagitubuuliranga mu hadithi n'agamba nti abantu basatu balina okuttibwa. Omuntu ayawukanye mu ddiini ye n'ava ku ddiini busiraamu n'agenda mu ddiini endala. Omuntu abeeranga mwenzi nga mufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekibonerezo kya kuttibwa. N'omuntu abasse muntu munne naye abeeranga attibwa. Naye abatali abo tebattibwa olw'okubeera nti ensonga ettisa tebeerawo ntuufu ennambulukufu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omukkiriza tatta mukkiriza munne, omukkiriza tatta muntu yenna okujja katta omuntu oyo aba akakasireko ensonga eyannamaddala mu mateeka esaana okubeera nga bw'ebeerawo attibwa. Abakkiriza wala yazinuuna tebenda. Omukkiriza tabeera nga yeenyigira mu bikolwa eby'obwenzi oba byonna ebiyinza okumuleetera obwenzi. Waman yaf'al dhalika omuntu akola ekintu ekyo n'agatta katonda bakatonda abalala n'abeera nga yeenyigidde mu kutta abantu banne n'abeera nga ayingira mu bikolwa eby'obwenzi n'abeera nga alumbagana abantu mu ngeri bya buvunaanyizibwa. Waman yaf'al dhalika yalqa athaman omuntu akola ebintu ebyo yeerinda okubeera nga ajja kusisinkana ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala olw'obwononefu bwe yakola kuno ku nsi abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala amusasula. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba يضاعف له العذاب omuntu ow'ekika ekyo yeeyisizza obubi kuno ku nsi n'abeera nga asinza bakatonda abalala ng'abagatta ku Allah n'abeera nga atta bantu banne ng'abalanga bwereere n'abeera nga yeenyigira mu bikolwa eby'obwenzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku lunaku lw'enkomerero yudha'afu lahu al'adhaba Allah agenda kumwongerezaamu ebibonerezo eby'ennyongeza yawma alqiyama wa yakhludu fihi muhana muwangaalize mu bibonerezo ebyo nga munyoomuufu talina katiibwa konna nga atunula anyoomebwa mu bibonerezo mwali. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا كجاكو من تاب omuntu aliba yeenenyezza wa amana n'abeera nga akkiriza wa amila amalan salihan n'abeera nga akoze emirimu emirungi oluvannyuma lw'okubeera nga abadde akola emirimu emibi naye n'abeera nga agivaako ne yeenenya faulaika abantu ab'ekika ekyo yubaddilu llahu sayi'atihim Allah agenda kubasangulako ebibi byabwe bye baakola nga tebannaba kwenenya hasanatin abeere nga abawandiikako ebirungi ebyo byokka bye balibeera nga bakola. Biri ebibi bwe wajjanga okola Allah agenda kubisangulawo abeere ng'ebirungi by'okola byokka byagenda ajjuza wali we yasangula ebibi byo. Wa kaana Allahu ghafuuran rahiman Allah okuva edda musonyiyi okukusonyiwa ekyo tekimuli mu lusozi rahiman ng'ate musaasizi kubanga ekisa kye kibuna bw'obeera nga weemenye yadde nga watta abantu bangi bw'obeera ng'obadde mushrikun ng'obadde olina amasabo naye n'ofa nga weenenyezza ng'ebyo birese Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti asonyiwa ate era musaasizi. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waman taaba omuntu yenna be yeenenya wa amilan salihan akola emirimu emirungi fa innahu yatuubu ila Allahi mataaba mazima aba yeenenyezza eri Allah olw'ennenya olwannamaddala
singa omuntu ayenenya olwenenya olwannamaddala olwasikyaddira aba yenenyeza eri Allah olwenenya Allah lwagenda omusonyiwa olusonyiwa olwannamaddala nga tagenda kumuvunaana biri bye yakola nga tanenenya. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إرابوا أبكرزا لا يشهدون الزور تبابيرو مكبيرا ngabawo obujulizi obw'obulimba abakkiriza tebawa bujulizi bwa bulimba singa babeera basabiddwa obujulizi. وإذا مروا باللغو singa bayita mu bifo ebirimu emizannyo naddala emizannyo nga gyalwali tegirimu kubeera nti eri Allah ofunamu empeera marru kiraman bayitawo okuutwe mu ngeri ya kitiibwa ng'eyo tebataddeeyo liiso ne babeera ng'ebyo babikuba nkoto ne bagenda ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebinaamusanyusa gye babeera bo beeyunira. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا بكرز بيبو إذا ذكروا بآيات ربهم سينغ ببيرانغا bajjukizidwa amateeka ga Allah waabwe subhanahu wa ta'ala lam yakhirru alaiha tebageekuruntalizaako tebabeera nga bageetwalirako ng'abantu ab'ekitalo summan ng'okwefuula bakiggala abatawulira wa umyanan n'okwefuula bamuziba abatalaba. Amateeka ga Allah bwe babeera nga bagaba basomedde baggula amatu g'okungulu ne munda ne baggula amaaso g'okungulu ne munda ne batabeera nga beeraze nga tebageewugguusirizaako babeera nga bagawulira bulungi babeera nga bagalaba bulungi kike gagamba naye ne batabeera ng'abo abeewugguusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza abannamaddala amateeka bwe bagabasomera tebeewugguusa we gali nti tebawulira tebabeera nga beewugguusa nti tebagalaba wabula bateekayo ebirowoozo ne babeera nga baawuliriza era bategeera Allah kikyayagala. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين إرابيبو يقولون أبكرزا bagamba mu dduwa zaabwe omuntu wano olina okwekebera olabye ku byonna bye tuzze twogera ebitendo kumpi 8 Allah byazza amenya kubakkiriza weekebera olinako bimeka. Waliwo ebyempisa z'obuntu waliwo empisa gy'olina okweyisaamu gwe ne wakati wo ne Katonda wo ng'omusaba gwe kakasa nti mu bino ebyogeddwa bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa obulamu bimeka by'okolako. Mulimu ebidduwa nga Allah byatugamba kati ng'edduwa eno abakkiriza bagisaba bagamba batya rabbana hablana beba abalajana abakkiriza mu bitendo byabwe nga bagamba ai Allah tugabire min azwajina okuva eri bakyala baffe wa dhurriyatina ne muzadde byaffe qurrata a'yunin ekkula eri amaaso gaffe amakulu ebintu ebitusanyusa ku maaso gaffe abaana babeere nga betuzadde batusanyusa. Eriyo omuntu azaala omwana naye nga yejjusa nti ya rabbi nazaala kikino nga mbutuufu yazaala omwana zonto naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakkiriza basaba Katonda abawa abaana abanabasanyusa ku maaso gaabwe. Abakyala abanabasanyusa singa baba batunuddeko. Eriyo omuntu yawasa omukyala nga naye mbutuufu bw'amutunulako nga tamulaba yejjusa nti nagwa natomera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakkiriza babeera nga balajanira Allah nti ai Allah tuteere mu bakyala baffe tuteere mu baana baffe tugabire okubeera nti tubamatira abaana baffe abasanyusa amaaso gaffe bwe tuba tubatunuuliddeko nga kyekyo bwebaza Allah ne tugamba nti Allah yatuwa alhamdulillah waj'alna lilmuttaqina imaman ate otufuule eri abata Allah nga ffe basaale ffe bannambeemu okubeera nga ku kyalo kwe tuwangalira abantu batumanyi nti ffe abatya Allah ffe basaale ffe abatya Allah ffe abantu ab'ekyokulabirako. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ulaika abantu abakkiriza abakola ebintu ebyo kumpi bitendo 8 byazzaayogerako mu aya ezikulembedde yujizawuna be bagenda okusasulibwa al-ghurfata zigorofa amadaala aga waggulu kubanga abantu balibeera mu jjana abamu balirengera bannaabwe nga bwe tulengera emunyenye emirimu emirungi nga gyabawanika waggulu. Abantu ab'ekika ekyo betwogeddeko bagenda kubeera nga bali mu madaala aga waggulu eyo mu jjana eza waggulu bima sabaru olw'obugumiikiriza bwe baalaga kuno ku nsi. ويلقون فيها تحية وسلام bagenda kusisinkana y'ebiramuso ebirungi ate n'emirembe Allah subhanahu wa ta'ala gyali bateera mu jjana zaabwe.
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها bagenda kubeera mu jjana emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumamu hasunatu mustaqarran wa muqama ebyo nno byebifo ebisinga okubeera ebirungi okulyayo obutaka n'obutebenkevu obulimu eddembe. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byebifo ebyegombeka okubeera nti omuntu olyayo poloti, okubeera nti omuntu ofunayo obutaka, okubeera nti omuntu gy'ogenda okufuna obutebenkevu obusinga okubeera obulungi obutali buli obutebenkevu obw'emitawaana egy'omuliro. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل bagambe ma ya'ba'u bikum rabbi katonda wange talina kyasalwa ku mmwe singa mubeera muganyu kubeera nga mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala tabafaako. Allah subhanahu wa ta'ala talina nnyo kyasalwa mubeera nga musazeewo okubeera nga muli bajeemu mweteefuteefu okubeera nga abatuusaako ebibonerezo bye ng'ate tasaliddwa. Lawla du'aukum singa si kusinza kwabo abali mu mmwe abatono Allah kwasinziira okubasonyiwa, Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde nga tabafaako ng'abaleetera ekibonerezo ekibazikiriza okubamalawo. Naye bano abatono abali muno mu mmwe nga basinza nga balajana, Allah subhanahu wa ta'ala kwayisa ekisa kye n'abeera ng'akyatusonyiye, n'abeera nga tatuzikiriza, naye agamba nti singa si bano abatono nze siina kyenfaayo, siina kyensalwa ku mmwe abangi abaganya okukkiriza. Fakad kazzabtum, kubanga mwalimbisa dda amateeka temukyayinza kubeera nga mukkiriza. Fasawfa yakunu lizama, kale kiribadda ki essaawa biri beetuuse mugenda kukinnyonnyoka ekibonerezo ekigenda okubeera nga tekiriiko kusaaga, ekibonerezo ekijja okubeera nga kigenda bakakatako kye mutagenda kubeera nga musumattuka.